Faadi TV jimbaniza kadde kano mwasibye mutya muri mutya jimpereka like video no comment section weria ubaka buntera mu comment section ataseera oji followinga bagita Faadi TV ji subscribe atonyigene kade mwabale nyomwe no kubanga mwa subscribinga ne munyigane kade batemedeka abali kata na wasinze Saudi Arabia abasinze Bahrain abasinze mu gwange ya Oman mbagamba nti muri bamanyi nyo kubanga mu followinga zo updates simbanazo each and every single day nengene kutegeza ku for security sangibwa mengo for security sangibwa mengo boutique Yamannyi yanampija Florence genda yako mu supporting abasinzira ambitu bya mu Kampala abali mengo mugende yoko mwekone katono ku for security ya kubusanga yo buvazi wakabi engoye ensaho bikiba byonna twatugende ojja kuba obisanga wekone yoko ojja kubusanga yo ebyakabi Faadi TV subscribe button nyigene kale songa ate ne Veloci Cafe limachindye Veloci Cafe restaurant ya Yamannyi restaurant ya Kabi restaurant ya Tabo restaurant ya Mutawana genda yoko emachindye abali emachindye mugende yoko ku Veloci Cafe restaurant ya Nampija Florence nayo munange mweko yoko mujja kwa musanga empereza ya Kabi ebyakabi ojja kuba obisangayo ku for security enyumba ya King Sheebah munange plan efulumye enyumba ya King Sheebah iranga munange ndozo girengira plan yamaze final nebulaki nifumane wankwade wabadde okukala ebyetaagisa bingi nnyo manyi plan y'ennyumba basika ne bateekateeka ebintu bingi nnyo okulaba abantu babe banagizimba enaatulawo eyo plan gye babeera bafunye era ng'ennyumba nga bw'olengera manyi enzimba zigenda zikyuka ate nga bw'olengera plan y'ennyumba ya King Sheebah bweti bwefaanana zenzimba ezigenda okuba nga zijja amaaso eyo zenzimba ezigenda okuba nga zikolaki zenzimba ezigenda okuba nga ziddako n'abangi nga mumbuuza jacuzzi cheki jacuzzi byebiki jacuzzi yeyo ebanga swimming pool naye kyenjawulo kigirikoyo eba yanjawulo ku bathtub olw'ensonga nzo zibako zi LED lights zibako ne bluetooth zibako LED lights kubako n'obutaala era ebiseera ebisinga obogenzo kubanga ozinaabiramu n'amazzi wansi mubamu obutaala nga bwaka ndozo girengera bwete bwefaanana bazita zi jacuzzi zanjawulo ku bathtub tebako LED lights ate tebako bluetooth tebako zi massage mubamu ebyuma kugamba bikola amazzi ne gabera nga gakumasaginga omubiri ng'otuddemu naye nga amazzi gakumasaginga omubiri zijjakuzi zanjawulo boye zijjakuzi zanjawulo kuba mubaamu ebyuma bikwatagana na LED lights obiconnectinga nebibira nga bill amazzi kubanga gakumasaginga kugamba oba gatuddemu naye nga omubiri gakola ki gwe masaginga ukanenga ate amazzi gakola ki gagumasaginga munnange abasinga bali bagamba nti oba oliawo King Sheebah mutero ka jacuzzi ne bakateeka mu nnyumba munda omwo nga kali mu nnyumba nka katonotono kubanga eri obutono oba omuntu omu omukoleraako omuntu omu kanza kumala miliyoni nga 3 miliyoni nga 3 abasinga bali bagamba nti bandi badde bamukolera ka jacuzzi mu kifo kya swimming pool manyi King Sheebah ali agala swimming pool n'ate nga bolaba naawe plan y'ennyumba eyo ebiseera bisinga bagamba kalina tizwanyo space omanyi omuntu azimbye kalina asevinga nnyo space okusinga ate azimbe zino ezitali za kalina kakati awo abasinga bali bagamba nti oba oli awo bandi bali bamukolera ka jacuzzi omanyi jacuzzi yatitwala space nnene jacuzzi titwala space nnene omanyi naku byokuzimba bigenda bikyuka ndozo olengera kalina eyo ye plan y'ennyumba Mukunja Ataseera yebaziza kampuni zonna eziwadde King Sheebah as endorsements manyi King Sheebah kampuni zimuwadde endorsements ez'okumukumu g'amazima wetuddambya amazima afunye zi endorsements mpitirivu ate ebiseera bino okuva lyava gye yali agenze nadde wa Mukunja Ataseera zi endorsements azifuna kumukumu kubanga eno plan bwotutera okubanga okulumya plan ng'ogenda kuzimba nnyumba oba munnanga akasente oweza ate nga kampuni zitanga zikyamuwa endorsements juya balina okupafominga ku bivulu ebisinga mu bisa bya Christmas baba booking adda ku bivulu ebisinga ennyumba eyo munnaye plan y'ennyumba eyo jacuzzi bwete bwefaanana
Nengo yagala okubanga osaving okuzimba kajjakuzi ke kana katufu omuntu kalina okubanga azimba omuntu ng'ali wantu wafunda kati nga King Sheebah basobola nokukateeka mu nnyumba bafuna kalomo ne bakatuuza eyo kaba kanjawulo nnyo jjakuzi ziba zanjawulo tebanga swimming pool eba yanjawulo omukumbaamu obutala headlights amazzi gabaga ku massage nkugamba otuulamu ne gakumassage nga bluetooth ebaako kwegamba eba yanjawulo nnyo oso okuconnectinga bluetooth ya n'okuconnectinga ku muziki ng'akola ki ng'ogirawo kugamba nga otudde mu jjakuzi naye nga bw'onyumirwa eri kaziki nga bw'onyumirwa kaziki munange ebitambatamba ebisazizo ku social media ennyumba plan ndowooza ogirengera plan eyo ennyumba ya King Sheebah Mukunja ateekateeka kubanga etandika okubanga ezimbibwa 2024 mu makati waayo ebirenge ewedde era kyova olaba mbi yeebazisa kampuni zino ezawadde King Sheebah endorsements era nasaba kampuni nnyingi endala kukola ki okwongera okubanga zireeta endorsements kubanga endorsements zikyetaagibwa akazite kakyetaagisibwa okubanga bakola ki okubanga bazimba ennyumba eyo nnyumba si nnene naye kayumba kalabika bulungi eri abantu abazimba ennyumba zina madondolo naye ng'ennyumba efaanana bubi nakwaleka era omuntu azimbe tasinga omupangisa era tasinga oli wabeera azimba ekiyumba kye nga kinene naye nga takyapangisa era abasinga apangisa apangisa nababeera mu nnyumba ng'enyirira bitya ng'erimu jjakuzi naye ng'ate ogipangisa $5 miliyoni emu era oli aba akusinga newabeera ali mu kiyumba kibi lwakubeera muntu munange n'ennyumba erabika obulungi naye enyuma nga ye ate ng'erabika bulungi eba nnungi newekaba katono kibula Mukunja Ataseera bafulumiza pulaani nga si ya nnyumba nnene ate nga abantu bwe baguze si bwe watono oyinza okugamba nti watono bitundu by'ematuuga mu tawuni gye baguze si watono wanene naye ndowooza olengera nzimba ya kalina King Sheebah ye nzimba bwatu gyakola ki gyagala ate ennaku zino kugamba bano abazimba ennyumba munnange ennaku zino enzimba akyuka ebisa ebisinga osobola okugwa ku muntu n'akuzimbira ennyumba yo nga pulaani wewagimuwanga yeeyo nga yo yennyini nga pulaani yo yennyini gipereka like tosubscribe ng'onyigende kale King Sheebah agenda kuba munnange atandika okubanga ennyumba yekola ki etandika okubanga ezimbibwa essaawa yonna anytime from now mbebaza mbagamba ati muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga Mukunja munnaye ga amaanyi bambi omusajja agakoze yeetaaga ka credit yeetaaga credit munnange okubanga abeeddewo omuntu ono era nze nkiwa ennyumba egenda kuba ezimbibwa mateeka esaana pulaani efulumye ne Katonda kugamba naye Katonda mwali mwene ensonga era nkiwa ajja kuyambako okubanga ennyumba ekola ki ennyumba egwa enzimba eriko ozimba akayumbako nga katonotono naye nga kanyirira kalabika bulungi si kuzimba n'amadondolo akwala ebiseesenga eri aba ne family kati King Sheebah talina family y'amaanyi nnyo eri awo ate osaana okuddamu n'okola ki n'ozimbawo endala nga naako nako weekali osooka n'ozimbaako n'oteekateeka n'okuba ng'ozimba endala enene nesinga ku eyo subscribe mbere bulungi